gamba nange nenga nti tutuuse na wano munange government ya mukuru Museveni yabadde ejaganya emyaka ndoza gyemaze mu kutirimbula bannayuganda wetwalabidde omusajja omukulu Yoweri Kaguta Museveni ng'avaayo agamba nti agenda ku exposinga opposition olw'okulaba ng'esaasaanya obulimba era wetwaviiridde awo ne tulaba abamu ku bagambye nti opposition yabawamba nebasuubiza ssente era nebakolako obulumbaganyi. Tutandikire ku nsonga eyo muganda nge Yekolera eyaba fake victims be baleese mu maaso ga mukulu Museveni n'ebigambo byayogedde. Tugende mu maaso. Mwami Yoweri Kaguta Museveni nsobola okumulaba ng'omuvubuka bbimuka omusajja. Omuvubuka wabba muka omusajja bw'amuleeta awaka omukazi ne bw'agenda okugula ennyaanya alowooza stookinze musajja ate mulala kubanga lye ekkubo mwe yamufunira era tasobola kumwesiga 100 ku 100 ne bw'aba ava mu katale kugula nva era agamba alabika ava kusisinkana gaayiwo wa booda ne bw'aba agenze yakutta ensuwa kugenda mu ggagamba era bamuganziseeyo mu nsiko ku luwenda kubanga enkola mwe yamufunira yabba mubbe kakati buli wabeere wakatasobola kumwesiga abeera amwekeka alowooza nti omuntu omulala asobola omumubbako kakati olw'okuba mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ng'akyali ku opposition sijja nagiyita opposition kubanga teyali mu mateeka bwe yali ng'akyali mu yeekera nga yeekera gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote kino kye yakolanga kakati olw'okuba kye yakolanga alowooza nti n'abalala basobola okukikola era ye buli lwakola ekintu kyonna aba ageza kusiiga kifaananyi nti olaba nze nakikola mwe ki ekibalowooza nti bano bo tebasobola kukikola kubanga kino ekyokuwamba abantu n'ekyokuttanga abantu ng'akyali mu nsiko eruweeru yakikolanga kuvumiriza gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote mu kukikola yagivumiriza bulungi era abantu baagikyawa naye abaali munda mu lutabaalo baatubbirako ku byama ensonga ne tutandika okuzandya n'asooka n'abyagaana kakati takyasobola kubyegaana olw'okuba nti takyasobola kubyegaana buli munnayuganda agamba bituufu asazzeewo naye oyo kazambi amwesa bakkirize nti ddala bituufu ne lwaki mulowooza nti abikola natonde bwomu n'abalala basobola okubikola kyova olaba kakati agezaako nnyo tuteekaawo olw'okuba nti si kipya mu matu gaffe ne yeerabira nti ffe enjawulo eri ku ffe naye ffe tetuli bayeekera tuli ku opposition ate ye teyali ku opposition yali muyeekera strategy z'omuyeekera okutwala obuyinza zanjawulo nnyo ku strategy z'omuntu ali ku opposition ayagala okutwala obuyinza kubanga ye abutwalira mu mateeka waliwo enjawulo wakati w'omukinjaaji n'omukimbizi omukimbizi omumanyi nedda ssebo ye mutemi w'embizzi omukinjaaji omusiraamu muwalimu Abbas ente agiwunzika n'agisala mu kitiibwa kyayo omukimbizi embizzi agikuba kakumbi kakati ffe mu kukyusa gavumenti twagala tugikyuse nga tuyita mu mateeka ng'era tuwadde ssemateeka ekitiibwa omukimbizi Museveni ye gavumenti we yali egitwala yagikuba kakumbi mu mutwe kubanga gavumenti etegeeza abantu ba Uganda ebintu bya Uganda kakati ye mwami Museveni abantu ba Uganda mu kugezako okukyusa gavumenti yabakubanga bukumbi mu mutwe kubanga ye tabikolanga mu kinjaaji abikolanga mu kimbizi essebo muganda wange mpozi ku nsonga eyo yennyini abantu bonna bano abajja okuwa obujulizi nti oba abakwata oba biki abantu abawambiddwa mu drone ebiseera ebisinga batera kuyimbulirwa mu kkooti batondo be bawambidde mu drone ne babasuula we baabawambira wabula be bawambidde mu drone babakwata ne babateeka mu makomero oluvannyuma lw'okubatulugunya then ne mubalaba mu makooti abafunye omukisa okuyimbulwa bayimbulirwa mu makooti n'amakooti eraga opposition aba-opposition bakolagana n'abamakomera abamakomera ne bakolagana n'abamakooti abamakooti still ne bakolagana n'aba-opposition ne bayimbula bano kubanga gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni kakati bwe kiba nti ddala eyagala kutu exposinga kandiyambeko okweyambula kale yesobola okutu exposinga obulungi mwami Yoweri Kaguta Museveni abantu b'ogamba nti opposition ewamba n'ekigendwa ky'okuvumiriza gavumenti yo
n'ekigendwa ky'okubunyisa obukyayi n'ekigendwa ky'okusuula gavumenti yo nga bagisiiga ekifaananyi ekibi nti bawamba abantu so nga ab'opposition be babawamba mu drone teweerabira bawunzikira mu makomera n'oluvannyuma ne baleetebwa mu kkooti afunye omukisa oguteeba bateerebwa mu kkooti kaakati wano ngambira mwami Yoweri Kaguta Museveni atandika okukwata ab'amakomera n'abalamuzi kuba bali mu baagala okusuula gavumenti ye kale ate munnanga ab'amakomera n'abalamuzi oda tebatwala yaffe bulijjo simanyi nti ab'amakomera n'abalamuzi oda batwala yaffe tebatwala ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ebyo byonna nno kabonero akalaga nti kindidde omanyi omusajja agenze n'ayenda n'apapirira oba omuliro ne gukwata nga bwe gwakwata ekizimbe kiri nga abenzi bali mu kwegadanga ayinza okwesanga ng'ayambadde ate kapale ka mukazi munda mu kifo kya panti ye ate omukazi ye yagenze ne panti ye olutuukeeko oluba okweyambula ng'omukazi alaba omukazi we ow'ewaka alaba ttaajiri n'agayi taatannakaca ate watandika ddi okwambala ttaajiri on top of that wavudde wano ng'oli mu panti ye eri bookisa ate no ttaajiri yazze anti bannange oba kano akabenje akagudde kalaga kano akabenje akagudde ne kafungula omukazi akapale kewe kazzaate neke otegeera nti okupalapalanya okutaliimu nsa okupalapalanya okutazitowa okupalapalanya okutayogera ebiseera ebisinga waliwo n'abakola script ez'obulimba olw'okuba nti bakugu nnyo at least basobola okugattagattako ne bakola script neba nga ya bulimba naye kale nga taleseemu nnyo miwaatwa kulaga nti yabuki ya bulimba naye omuntu n'okola scripting egenda kukuyisa ddandala era abaamutunuulidde bonna mwe muli n'abaana be ne bazzukulu banyenyezza omutwe ne bagaana be badda ye bannange omusajja ono alina omutwe ogumulinga dduulu ikanilaayi ate nga byalimba bya kijega by the way it's okay to lie naye nga byolimba bizitowazitowamuuko si kulimba bya kijega waliwo lwolimba naawe ne weeswala otegeera bwe twali abato walimbanga maama anoonya ebinyeebwa ani alidde ebinyeebwa sinze ani anoonya ebinyeebwa sinze naye nga naye weeswala okimanyi nti gwe paka maama lwaleeta akaziŋŋoonyo n'akakuteeka mu kamwa agira okulaba ebinyeebwa byonna biri ku ggwe bijjidde kaziŋŋoonyo n'akakasa nti ate walidde ebiki ebinyeebwa by'obadde weegaana kakati ye mumpembe Yoweri Kaguta Museveni ate ye tetwetaagisa na kumuteekako lie detector omubiri gwe amaaso ge buli kimu kyogera bwogezi kiragira ddala nti alimba ekirala ogamba NRM steady for progress secure your future muzeeyi tova ku maini Museveni akyali steady wano wembuuliza ddala aba akyali steady nga ye nnyini avuddeyo n'akyemphasizing nti opposition ewamba abantu ng'ate ab'opposition amanyi gye basula amanyi ewaabwe naye nga tasobola bakwatako olw'okuba aba akyafuga kale opposition ewamba abantu ate otuga gavumenti yo erina intelligence yeri steady okyali steady tova ku main ng'ate abawamba abantu obamanyi oba bw'oba tobamanyi nga bakulemye okukwata it's because yakimanyi tewali bawamba abantu ye kennyini ye muwamba bantu ye mutwala bantu ye mutulugunya bantu lwakuba ateera munnange n'otamunenya nti bawamba bimongwa abamu bawamba basirusiru bawamba tebabazaala buzaazi bayinza okuba bava eyo gye bavudde nga bisitaani ne bigwa ku nsoma nyine sitaani okujja ku nsi teyazaalibwa kati kankulako enjawulo y'okuzaalibwa n'okugwa obugwi ku nsi kristo omwana wa yesu kristo yesu abakristo gwe bagamba nti mwana wa katonda bwe yali ajja ku nsi teyazaalibwa buzaalibwa yazaalibwa ng'omwana w'omuntu yesebo sitaani bwe yali ajja ku nsi tebaakasuka mu kasuke ye bagoba mugobe yagwa bugwi kati yenjawulo y'omuntu agudde obugwi n'azaalibwa kuba otunuulira omwana nga byakola tebiraga nti yazaalibwa yagwa bugwi oba yafubutuka bufubutuseeyo n'agwa because omuntu agula atya eddembe lyo omuntu akwokya atya paasi enkya n'akuwa ssente n'akugamba nti bwayiriza oli ate gwagezaako okukulwanirira okugoba kitulugunya abantu mu ggwanga omuntu akuwamba
akwambata n'akuteeka mu drone enkya n'akutuuza ku mmeeza n'akugamba anyway we are sorry but what we are going to do we are going to change your life do this and that. Oshegera, that is the end you survive to order. Otunda otya omubiri gwo, otunda otya rights zo, otunda otya eddembe lyo, otunda otya eddembe ly'obwebange nga n'ente bw'ogikuba omuggo etuuka n'etaamuuka nga takyayagala ogizobere mukwano gwayo. Naye gwe omuntu otandika otya okutuula ku mmeeza n'omuntu eyakukubye emiggo n'omuntu eyakwokyeza paasi. Olaba omukyalo obeera ng'omuzaddemu abaana nga mulina ekibagatta ne n'owulira nti yazadde musajja omulala oba yayenze ku mukwano gwe era olubuto olwo lwayina oba omwana oli omuggalanda si wuwo n'owulira nga tokyegomba kuddamu kutuula na mukyalo oyo ku mmeeza emu n'owulira nga tokyayagala kuddamu mufeesinga naye nga don't forget oyo maama w'abaana bo mulina ekibagatta ekitagenda kuvaawo. Bannyoko baba bamuyita mulamu, baganda babasajja baganda babalenzi babeera bamuyita mukyala. Kakati naye ng'osanga nti oyo tokyaswa kuddamu kutuula naye because kiri mu kaabuntu omuntu okwenyiwa. Naye gwe atenyiwa otuula otya n'omuntu eyakwokya paasi, otuula otya n'omuntu eyakkuba emiggo, otuula otya n'omuntu eyakwokya ebidomola nga takuyise kukompaseetinga. Kale twaligambye akuyise kukompaseetinga wabula akuyise kukukozesa kuwaayiriza bali n'abalala basobole okuwambibwa olw'okubanga attention abantu bagamba bagiteeka ku bali nti ona ekimuguzisa abaana abo asigale ng'atulugunya kubanga ekiwamba abantu mu ggwanga singa mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde ayagala kiveewo kyali badde kyavaawo dda nga solution. Naye gwe weebuuze lwaki aleeta bano bakyogere balage nti si kya sayidi yaabwe kyewala. It's because akyakyagalawo naawe ne weetaba mu kintu ky'olaba nti kitulugunya bannansi, naawe ne weetaba mu kintu ky'olaba nti kisobola oleeta ku muntu obulemu kubanga gw'okimanyi bye muyitamu naye n'osalawo kisigalewo olw'okuba omusajja kasukiddeyo ku kiwagu ky'ettooke. Naye nga kasukidde ekiwagu ky'ettooke sometimes yakwonoonera amaka, yakwonoonera body structure. Oluusi oli wa lubegge, oluusi ne bw'otambula naye ng'olaga nti otambula bulungi olinga roboti baakuteekamu ebyuma but still the same people eyakutuusaako obulemu bw'ogenda okugenda nabo mu ntaana ate nga tewava nabo mu lubuto lwa nnyo osazeewo otule naye ku mmeeza. Imagine. So that's why nze lubeerera mbagamba ye Museveni tannabeera kizibu kyaffe wabula ffe bannayuganda ffe tukyali ekizibu kyaffe kubanga ekizibu tekibeera kizibu singa osalawo okukirwanyisa. Fedda mu buto twagendanga eyo okulima emmimbi za ssente naye nga bw'ogenda okulima olubimbi lw'essente olutiisa amaaso oli n'akugamba nedda amaaso matiitiizi gwe lutandikeko n'ebikolwa ogenda kuluggusa era weesanga olulimye nga bakuwadde akanaana ako oba 3,000 by then twalimiranga 3,000 nga eka tugirimira emitwalo 2. Oshegeera ninga bw'oba waakatuuka olw'ekibangiriza otya ne bw'omala ogikwatako n'omanya nti kibadde kisoboka ogenda otunula emabega gye waakawalakata neeno gy'otuuse oba emabega gye waakatema amavunike neeno gy'otuuse n'akabulayo ng'olaba nti gw'okozeko gwe munene ate gwe wasoose okutya. Omulimu gw'okuggyako gavumenti munene mu ndabika naye mutono mu bikolwa. Singa osalawo nti tugutandikeko nkiddamu Ugandans, omulimu gw'okuggyako gavumenti munene mu ndabika naye mutono mu bikolwa. Singa musalawo nti kaakati lwono lwoya lwa mu nnyindo tugenda kukola ki? Tugenda yesebo guba mutono nnyo sooka olindeko ebyuma by'omuzungu bikyankalanyemu. Wali buzibu bannange mu sharinge tubagambye eno program bagita parliament y'abantu. Kuzayo kukyembadde nkunnyonnyola muganda wange. Kyanaku ky'omuntu tamanyi nti asobola okuggyako gavumenti takimanyi era n'abeeraawo n'agamba nti abasajja balina emmundu ate ojja nti ye mukazi. Olowooza be bajjako obuyinza bo tebalina mmundu. Kuteebereza abasajja bajjako gavumenti nga tebasobola na girabisa. Ng'oluusi be bagikolako n'ebikolobero basobole okugirabisizaako kubanga yo gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote teyatta bannayuganda mu lutabaalo okuggyako abo be yazuula nti bakolagana ne mwami Yoweri Kaguta Museveni. Naye
ye bw'abakkiriza nti okulabisa oboto oba okumutegera ebikolobero kisobola omujjako. But by then tewaliwo social media nga si buli muntu nti munnamawulire ng'amawulire gatalipotinze tosobola bifuna naye nga ne gwabikolako awaayira muwaayire kati ate gwamulaba ng'abikola ng'olina obusobozi obubyogerako obubikwata katambi obubisaasaanyiza ensi ngambotya nti gavumenti nzibu yakujjako era oli atuuke n'okugulako rights zo atuuke okulaga nti okukuba yakola bulungi nnyo okukuba yakola bulungi nnyo abo bavubuka abasobola okulya ebisiyaga ate omuntu w'osobola okuteerawo bakwokye paasi bakuwe ssente nkakasa nti oli bwana kugamba nti fungula butu tokkiriza agibotole yesu osegeera muganda wange. So yes, it's a pity tife kizibu kya Uganda njagala okyenfasizinga Museveni si kizibu kya Uganda kubanga bwe tulengera ekizibu kya Uganda ne tulemu okwegatta kijjawo ne tudda mu kwekkirianya sometimes n'okukolagana nakyo kabeera kabonera ak'essimbalaala nti ffe abalemeddwa okugjawo ekizibu ate ffe tufuuse ekizibu bwe kyogamba Kazambi tawunya let me first open nange musharinge twakatandika program twabagambye neekomyewo eno ye program gye bayise parliament y'abantu reloaded eno season yegenda kubeera mu njawulo muko Masaba kyogamba Kazambi tawunya awunya era bw'abe wakanga awunya tekibeera kizibu kye muyine ewaka of course ekibeera ekizibu sebo naye singa olemu okuleeta akasimu oba akakumbye ejjo omuyoolewo ate gwe abeera ekizibu ekikumazeeko emirembe kubanga olemezzaawo ekizibu ekikuwunyirira. Yes, so bannayuganda nze mwami Yoweri Kaguta Museveni gavumenti yenjirabanga Kazambi nti fayini kizibu ewunya niye ate tulina obukumbi obusobola oyoolawo Kazambi oyo ffe tuganye kati kitegeeza ate ffe tufuuse ekizibu ekiremezzaawo ekizibu. Yes, yeah. tweyanze ge muganda wange ensonga eyo ogirambuludde bulungi bannaye abaakatuuka mu sharinge tugende mu maaso. Muganda wange Yekolera avuddeko naye kyemmanyi ndooza network emusumbuwa naye ng'agenda kuba akomawo. Mu sharinge Yekolera abagambye ekizibu yeffe mukitegedde Yekolera akomyewo ndooza abadde wafunyewo obuzibu sharinga video eno tubagambye nti eno parliament y'abantu reloaded season reloaded tugenda kwogera bye mutaagala kuwulira naye nga mulina obbiwulira. Ganda wange Yekolera obadde olina kyoyongerako tugende ku bugundi so ensonga baganda bange naye mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bwagamba nti tova ku main nga bwagamba nti akyali steady nga bwagamba nti gavumenti ye ekyayina amaanyi ate ye kennyini bw'avaayo n'akola statement gy'alowooza nti isobola omuyamba nti ab'opposition be bawamba abantu ate ng'abawamba abantu abamanyi kitegeeza gavumenti ye ate eremereddwa. Gavumenti bagiyitawo okuwamba abantu kuba baali bawambye nga tekiddira mulaba ne mu nsi ng'abantu babawamba nti badraga kateero baani bawamba abantu. Gavumenti kigikakatako nnyo okulwanyisa ekiwamba abantu naye ate kino ekikolebwa ng'ate kisiigibwa gavumenti ate gavumenti ng'egamba emanyi abakikola sina gavumenti wabula the head of the government ng'agamba amanyi abakikola ate n'asigala nga takirwanyisizza kitegeeza we are in the failed state. Yes, sir. Senga embwa enaakaaba nti ono omubbi ansusseeko tebereza gwe gwekuuma onaaba osigadde ku kikati Museveni mutwala ng'embwa ekuuma awaka ekaabye kyono omubbi sigenda mmusobola kati ate nze gwekuuma kyokka ng'ate embwa eyo teyagala kugijja ku dyute kyowaayi embwa yange simba okaddiye naye waliwo akabaka poliisi ke batunda tugende tutandika okulundaako simba gove ku main tukozese ka poliisi ate nga nze sivaawo ate nkyasobola okukuuma mukama wange nze sivaawo nkyasobola okukuuma mukama wange obusiru obw'ekika ekyawaggulu obusiru obw'ekika ekyawaggulu olunavaawo ky'omwana avuma. tweyanze ge muganda wange Yekolera ensonga eyo ogirambise bulungi. Muganda wange Yekolera sijja kubuusa nsonga eyabaddewo mu Uganda muno twajjirwa tukimanyi bulungi nti media ze Uganda tezitwagala naye mbadde saagala mpisewo kantu kano naye njagala owe endowoozayo. Mu Uganda tuyinamu of course tuyinamu TV ezitatwagala tuyinamu radio ezitatwagala naye waliwo ka station kali ekansanga awo ka station yako kayitibwa Galaxy FM
era bakola ne ka TV bakayita Galaxy TV munange balinganga abantu kwata akakota buli avaayo akamalira ku Bobi Wine na struggle yaffe twali tuli awo ne zireeta omuvubuka olw'okubambo naye sebondoozo oba Bobi Wine amumanyiiko oba yayogerako naye oba naye yeeyita mwana wa ghetto omwami we bamuyita Litojjo sebo ng'awooninga ebigambo byayogera n'alyoka agamba twagala lumu batteka abantu bammwe mulyoke muwulire muganda nge Yekolera tugambe nti Kyagulanyi Ssentamu okujja mu nsike y'ebyobufuzi yajja kuttisa baana b'abantu yajja kusibisa baana b'abantu ye abaffe Bobi Wine lwaki ayita abaana b'abantu okuvaayo okwekalakaasa nga ye taleese baana be ku street ensonga eyo nno munnange abantu baffe abasinga naddala abakola mu media bagikozesezza nnyo badde nsaba nfuna omukisa mpulire ku ntegeerayo oba ku ndowoozayo ku nsonga y'abantu ng'abo ng'ogattiddemu n'omukulu oyo kubanga abantu abo babawuliriza era be bantu be bamu abakoze omulimu omunene okulaba nga ne information yaffe ebiseera ebisinga bagezaako okugibuzaabuza ereme kutuuka mu bantu muganda nge Yekolera nga bw'ajja okuddamu mu nsonga eyo mbadde mbasaba nga mbajjukiza nti eno pulogulaamu yaffe bagiyita Parliament y'omuntu wa wansi era nga eri sponsored by mmwe bennyini ate nga tutandise season 2 reloaded muganda nge genda mu maaso Yekolera sirowooza nti omuntu eyabulwa amagezi agategeera lubaale w'ekika kye asobola okutegeera ebintu by'eggwanga sirowooza nti omuntu eyabulwa amagezi agategeera lubaale w'ekika kye amutereeza amanyi n'ensobi we yava asobola okumanya ebintu ebiri ku national level Litojja atambuza bigere lubaale yamugaana ngatto teweerabira atambuza bigere ku guno omulembe kati omuntu atambuza ebigere ku guno omulembe kabeera kabonera ak'essimbalaala nti lubaale amutawaanya era naye yennyini yakyogera kakati omuntu lubaale gw'atawaanya kitegeeza tomutegeeranga era tosuulanga akabata kavaawo akalubaale okutawaanya mbuulirawo n'asobola okubeera n'amagezi agategeera ebintu by'eggwanga oba agalaba ebintu by'eggwanga n'obirengerera n'obidigestinga n'obinogera eddagala kubanga ye kennyini lubaale bwe yamuluma n'amwambula engatto ku guno omulembe tokyerabira n'atambuza ebigere ng'ente musajja omukulu n'ofuluma ewakaalyo n'ettaka n'ofuluma ewakaawo n'olinnya mu ttaka omusajja omukulu nga bodde ewaka omukyala asooka kukuweereza kabaketi onaabe ku bigere toyingiza ttaka mu njuye kakati ku guno omulembe omuntu akyatambuza ebigere olwa lubaale wallahi bw'aba alemeddwa okutambulira lubaale w'ekika kye amutegeere era nakiki kyayagala asobole okuddamu okwambala engatto ate bw'omuleeta ku nsonga z'eggwanga oba wemudde zo tasobola zitegeererako ddala bw'aba yalema okwetakkuluza ku lubaale asobola okwetakkuluza ku gavumenti lubaale bwe yamugaana okwambala engatto yagamba waayi siina kyakkola kiryokke kakati ye gavumenti ne bwetta abantu agamba tetulina kyakkola kiryokke because mu ntegeera ye mulimu sirina magezi sirina kyensobola kukolawo lubaale atusinga amaanyi tumusinga amagezi oba lubaale giba mizimu omufu bw'afa asobola okugamba temunziika eri naye okuba ng'akozesa amaanyi mbwe emmotoka nja gisuula kukabenye fale tukozesa amagezi ne tugamba nti emmotoka tugiteekeko amagye galinnyeko ne tumukkakkanya kitegeeza power is nothing without control without ideas kakati lubaale yakulema okutereeza atujja mu nsonga z'eggwanga z'oyogerako era ng'owulira z'osobola ozitereeza otuuka okukola statement nti muyita abeekalakaasa naye lwe bali kuba nnyoka akakofiira akabaketi ka ttiya gaasi n'afa lwoli kiwulira naye ng'oli ayogera ekyo tafudde ku nnyina agenda mulago n'atasangayo ddagala kale ye ayinza okubalake ng'alina omulimu ku Galaxy FM ng'asobola okugulira nnyina eddagala naye nga tafudde ku bamaama b'eggwanga abangi ennyo abafa nga bazaala nga tafudde ku bawere abafudde malaria waliwo omwana wa booda yagwa mu mpompogoma z'oluguudo awo kabuuso awo olabawo ewa muzeeyi Musigula waliwo ne kampani y'abaziiso oba ye Rhino ewa muzeeyi
Sigula batunda sanduuko z'abafuna embogo. Waliwo ekiwonkaawe ekyemmanga ngodde nalukolo. Owa boda olw'okuba kaguudo kafunda. Ate nga waliwo ekinnya ekinene gavumenti kyetaatindirako kikonko. Omwana owa taxi yajja n'amunyiga omwana n'agwayo. Poliisi yali nnungi era tugyebaza okukeera okugjayo omulambo kubanga yo tekeera kununula balamu. Eyanguwa nnyo gavumenti nti waliwo omulambo era poliisi twagala okugyebaza yeebale nnyo okukeera okugjayo omulambo. Kakati ebyo tabimanyi nti bitta nabyo. Temanyi nti gavumenti ettira mu bintu bingi yabaffe. Lwaki tokondeming eno gavumenti ekuba mu mayumba g'abantu ttiya gaasi nga bakola ekyo ekibaweebwa eddembe lyabwe mu ssemateeka wa 1995 tiwanaabangawo okufuna obwonafunanga obutakkiriziganya nankulembera gye bakukulemberamu laga obutali bumativu. Eno teyabadde riot, yabadde demonstration etalumya muntu yenna ey'okusimba ebitooke. Wabulanga yakulaga butali bumativu ku nguudo naawe mwogenda okutambulira tejjukira nti gw'otambulira mu bigere. Ffe tuyinza okuba ab'omukisa abatambulira mu mageetisi ne bwe zinaaba ziseerera tujja kuziyitako. Naye gwe atambuza ebigere ng'ente bw'onaaseerera n'ogwa. Kino kitukola nga tulaba kisinga kuyamba ggwe. So kyannaku nnyo era kya buswavu nti abagamba nti tebali mu byabufuzi buli bafuna oluwendo olubyogerako babbulukukira mu ffe. N'obabuuza ate ffe mwogerako tuli bannakatemba? Tuli bazannyira mupiira. Bw'oba owulira oyagala commentinga nga bwe weenenya ebyobufuzi, just go comment on the soccer. Commentinga ku dduulu kuba gwe muzannyo gw'abajjajjaabo gwe baali bamanyi. Ate eriyo asobola okwambula omuntu engatto nga yali munnabyabufuzi. Lubaalo oyo ayambula omuntu engatto. Bwe baali abalamu era baali bazannya dduulu. Kati commentinga ku dduulu empewo z'abajjajjaabo ze kyagala. Gusigale ng'okomentinga ku dduulu. Naye n'omuntu atalina ngatto mu bigere. On top of that abenga talina ngatto mu bigere nga z'enjala mweziri nemuzitunulako mweziri. Naye envunza zaamuluma ebigere ate nga mwenna mukimanyi nti envunza bwe ziruma ebigere zirinnya ku bwongo. Then you hear mwete muwabulwako. Fine, tuwabulwako. Naye embizi tewabula imaamu ate. Embizi tewabula imaamu nti basaala batunudde eno. Oshegera muganda wange. Nga ne Kuruhani bwetalungamya papa. Kuruhani terungamya kalidinaali. Kakati embizi ate etandika etya okulungamya imaamu nti basaala batunudde eno mimbali ali eri kibula eri eri. Mimbali mugiteeka eno kibula eri eri. Oshegera muganda wange. So kyabuswavu nnyo baganda bange nti ate ababikozesa batufaanana. Background yaabwe eringa ebyaffe. Kimu kye batatufaananya nti bo Lubaale yalema okusamirira Lubaale n'abagewusa. Oluvannyuma lwa Lubaale okubagewusa ne bajja ate nabo bawe opinions ku nsonga z'eggwanga on the national issues. Chege, Little Joe asobola okuwabula abasamize banne. Kyokka nabo tebayinza kukkiriza bawabula kubanga bakimanyi nti Lubaale yamulema okusamirira. Era ntaddewo embuzi tugenda gisonda wano. Omwana oyo tugende tumwambulula ekikwa. Kubanga Lubaale watuukira okukwambulula ebigere. Ate toyinza kuŋŋamba nti teyakwambula bwongo. Lubaale akwambula ate engatto. Abasooka kitegeeza n'obwongo yabwambula kubanga senga yali tabwambudde bwo obwongo bwali kuweereza. Nti naye tukusobola okugenda ne tusibaga Lubaale tumusiba n'atereera. Oshegeera? Kakati okuva lwe kiri nti Lubaale bwe yamuteeka mu bigere ng'ente naye n'asigala ng'akyatambuza bigere era ng'amukkiriza. Kitegeeza Lubaale yamwambula obwongo nga tannamwambula bigere yasooka kumwambula bwongo. Kakati omuntu omwambufu w'obwongo yajja okuwabula ku nsonga z'eggwanga. Tweyanza ge muganda wange Yekolera bannaye abaakatuuka programu yaffe ye parliament y'omuntu wa wansi. Munnange Yekolera nga nnyongereza okwo twabadde tukyali wano ne zireeta omukulu minisita Oriem n'agamba nti bannayuganda abalumwa enjala mu Uganda basiru. Kubanga wano e Uganda omunnayuganda bw'aba agenze n'alima n'ateekamu ensigo ze
ajja kulya emmere. Era Omunnayuganda yenna akaaba n'agamba nti enjala emuluma mu Uganda musiru. Ebigambo ebyo byogerwa omuntu ataliwa, omuntu minisita mulamba mu gavumenti y'abasajja bano. Nga minisita ayogera ebyo, ekisinga okwewuunyisa oba ekisinga okusesa, kitaawe yaliko mu buyinza era yali abaddeko omukulembeze w'eggwanga lino. Kyokka kitaawe yakulembezanga nnyo eby'obulimi era yabyagalanga nnyo. Uganda ng'eyekolera ebigambo ebyo ebya minisitooriemu okuga nti bannayuganda enjala ng'ebaluma kitegeeza muli basiru oba temwagala kukola. Obadde olowooza nti yabadde ategeeza ki ku nsonga eyo? Okero Olyemu mutabani wa Tito Okero Lutwa yalwala amambulugga n'agiyita emirembe nti amatama gagezze. Yesewo. Buli muntu alinga ye oba omuntu ali mu kapasite ye okuvaayo n'ayogera ekintu ekyo kabonero ak'essimbalala. Okero Olyemu minisita wa Museveni mutabani wa General Tito Okero Lutwa yakulemberako ku Uganda yalwala amambulugga n'agiyita emirembe. Kyova olaba era ategeeranga nte oba endiga ezirwala amambulugga yalwala amakebe. Lwaki ngambye nti yalwala amakebe? Masaba Omuwarabu alya oba talya? Alya. Omuwarabu alima oba talima? Alima. Talima. Ayo Omuwarabu talima. By the way, talima, ya talima. Omuwarabu yaddira natural resources ze n'azivungisaamu ekyokulya. Nti abantu abajega balowooza kakati nga minisita Okero Olyemu minisita wa Museveni omuntu omujeganga ye yalwala amambulugga oba amakebe oba yalwala amakkato simanyi kuba amakkato g'abakyala ba mbuto. Omanyi abakyala ba mbuto buli amakkato lwe gamusimba atandika okwogera bambi ebitakwatagana olw'obulumi. Kati kirabika noona amambulugga amakebe n'amakkato byonna byamukwata. Minisita omulamba n'otakimanya nti omuntu taalyenga mmere gye yeerimidde yokka. Oba ku mulembe guno tukyalya mmere nnime wabula tukyasobola okuwaanyisiganyaamu natural resources zaffe oba ekyamaguzi kyaffe ne tufunamu essowaani y'emmere. Nga bwe nkugambye nti Omuwarabu talima, Omuwarabu alina mafuta. Amafuta g'atunda, amafuta tebasobola galimako mmere. Era Omuwarabu ne bwagezaako okulima naye byennyini by'alimye tasobola kubirya. Kakati amafuta bye bagatunda bagawaanyisaamu ne basobola okufuna ekyokulya. Abantu b'Ekkaramojja bw'oba otunuulya ettaka lyabwe liddako ekyokulya. Balina amayinja ga mabo wansi, balina ne golodi wansi mu ttaka. Lwaki temubaleka ne mubawa omugabo gwabwe ku ttaka lyabwe? Oba lwaki temubaleka ne beetegerera? Kale gavumenti eyinza okuba yerina okubategeerera. Naye wadde nga gavumenti erina okubategeerera balowoozeeko nti naye wano we tujja eby'obugagga walina okubaawo emmere, naye emmere teddawo olw'ensonga nti wansi waliyo eby'obugagga ate bye twetaaga. Leka we tutunda abantu bano tubawo omugabo gwabwe bafuneko emmere ng'Abawarabu. Kakati minisita omulamba imagine ku mulembe guno nga gwe tokimanyanga nako Okero Olyemu nti omuntu taalyenga lw'okuba alinye. Era si mulimi yekka y'anaalyanga wabula noono akola omulimu gw'omutunzi w'engatto asobola okuzitunga n'afuna ssente nga kyekyamaguzi ki n'agenda n'afuna emmere n'akola ki n'alya. Era Omuwarabu bwe nkugambye bw'atasobola kulima ku ttaka lye naye akozesa ekyo ekyayonoona ettaka lye okufuna ekyokulya. Ekyayonoona ettaka ery'abantu b'Ekkaramojja byali bya bugagga bye balina mu ttaka. Kyova olaba ne bw'osigako ekintu tekidda. Kakati nga bo bannannyini ttaka olumaliriza obawa omugabo gwabwe, olumaliriza okutunda oba gwe basudde gwe yayimbako ti bannange nze nali nanoonya abalimi munnange n'anoonya abaguzi amakungula ne gasukka okunyuma nze nezijja nkomaawo okumanya oba munnange olwaba okukungula teyakomawo kyokka ate atakomyewo ng'amaze okukungula yannangiranga enjala ennuma nti oyo ekimulumisa enjala busiru butategeera embwa enjizza ezaala enkolya.
Minister kitaawo yatulekera ekirera ky'omwana, kitaawo yatulekera kinnadibanga, kitaawo yatulekera ekiwottononwa, era yonna gyali emagombe. Akutunulira n'agamba embwa enjizza ezaala enkolya bannange, akutunulira n'agamba bannange simanyi oba kino ekyana bakinsiba busibi. Ate dda tewaali nnyo na byakeberakebera baana, kirabika nnyoko we yabuusa kitaawo olubobbo n'oyagala okufaananamu ku mugenzi, naye nga tulaba entegeerayo ate yamunguuba nnyo okubeera minisita, okuvaayo n'okola statement bwetyo okuduulira abayala. Muli n'ogamba nti ekibattisa enjala busiru, nga n'omulalu ku luguudo enjala tagikkiriza kumutta. Omulalu ku luguudo takkiriza njala kumutta, waakiri agenda mu kasasiro. Ogamba omuntu ategeera nti yafudde enjala lwa busiru nga n'omulalu tasiriwalangako kutuuka ku leva efanjala. Ono ekimuttisa enjala lwa nsonga ekyo mwe yalijja emmere kyayonoonebwa ebyobugagga by'omu ttaka, naye ng'ate ebyobugagga by'omu ttaka byali bisobola okumujjuna n'ali emmere n'okusinga abalimi, kuba kati abagitunda tugibalya. Era enjogera gibaga nti oliddenga mulimi nedda bikyuke kati efuuke oliddenga muguzi, kuba abagitunda tubasinga okugira ne tugikkuta. Wekuba akafaananyi nga batunza amayinja ga mabbo golodi waabwe kyemmanyi n'amafuta era gyegali ne babawaako omugabo gwabwe. Nze ow'ebutambala alima amatooke nsobola okulya n'oyo, nze nno nnima amatooke gokka n'endya, naye n'asobola okulya kammonda akavudde Embaale, n'asobola okulya ku ttooke erivudde Embaale oba Masaka, asobola okulya ku lumonda avudde Mubende. Gwe kyolimye kyolya, bw'abagamba nti oliddenga mulimi kyolimye kyolya, naye owa ssente ze asobola okulya kyonna. Naye ono eyalina obuyinza oba obusobozi obulya kyonna ng'ayita mu bugagga bye eby'omu ttaka, omuwa omugabo gwe, omusindika okulima alime ku lwazi, ye w'omusindika okulima okyamukkirizaawo. Ekyo nno ekibuuzo kikulu, ono gw'osindika okulima wagenda okulima okyamukkirizaawo? Alimewa awoye amagye, alimewa awotamukkiriza kubeera nga to the extent wabateekamu entalo z'okubbiŋŋana ente n'ebigendererwa ebyokubunyisaayo emmundu mu basajja balina ettaka gwe batta, alina ettaka okuli ekyobugagga gwe batta bw'abadde abba ente baakayanyaawo enkaayana z'ente. Bwe gavumenti yawa emanya nti abantu bali mu kwebba bebba ente n'ebawa mmundu kikuuma ente ezo mwekube, ng'ate mu mwaka ogwayita ye yali yateekawo ekikwekweto operation Wembule tunoonya mmundu zive mu baki mu bantu, ate ezizidde mmundu eziwadde abooluganda mwesaanyeewo. Naye ate era nesseekanga gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ssebo mukama wange gye muwulira kuleera gye muwulira wano ku pulogulaamu ye ya palamenti y'abantu Uganda Yekolera. Tugenda tukulungula obudde butuliridde empindi, naye tujja kugezaako okufunzafunza ensonga zino abantu baffe babenga basobola okufuna obubaka buno. Muganda wange njagala kuyozaayoza mukulike eyo mu Naamu. Gwe nga Munnayuganda Naamu yakukoledde? Naamu ina kye yakyusizzaako ewammwe ebutambala eyo? Naamu eno ku Munnayuganda yamuyambye etya? Twagala okutegeera ku nsonga yo, naye baatugaye nti Naamu yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu ggwanga lya Uganda. Ensonga ya Naamu eno ogyogerako ki Muganda wange Yekolera? Twalina omugenyi ewaka bamuyitanga Haji Nkanji. Kutambala omule mirembe w'ekitiibwa Allah yamuwummuza. Naye Haji Nkanji yali mukwano gwa jjajja wange eyankuza, naye olw'okuba yali wa kitiibwa nnyo ng'atiika nnyo ng'ate lwe lwakyadde wakatuba ku bunkenge temusanyira wali bagenyi temugerekanira wano mugende eri mweyongere eri ye banna ebino ebintu byatukudde okyegeera kale wesanga ng'omugenyi ate ffe atumalako emirembe olw'ekiki olw'ekitiibwa kye. Naye ekyenjawulo ekirimu nti ye Haji Nkanji ate yatulekerangayo ku mugaati ne sukaali nga kano akabanga kaaliwo ak'essaawa emu gy'abuuliza ku jjajja kale munyigirizibwa, naye ng'essanyu liggukira ku mugaati ffe twalikkirizibwa okunyigirizibwa. Naye baba abagenyi baaleese ki oba bagenda tulekera ki kwe tunaagumira? Era wadde twabonaabona kali akaseera akatono amagye gaali mu Uganda nga tokkiriza kwetaaya naye kasita baaleka kino badeese eki inikesi bagenda nkya balekisa eki
batuleetedde ki oshegeera yes sir naye ate ne tufuna omukisa nti nabo bajje beerolere ku nguudo ze bagamba ze bamuweerako ssente azimbire bannayuganda weewaawo bamuyise eno mu nsokolosokolo bo we bazimbyeeko naye era muganda wange we battira embizzi tewabula ekifo we battira embizzi tewabula ne bw'otatuuka ku kyoto lyevvumba olikola ki oliwulira kakati ffe twasimbye ebitooke sigino baagifunye akawoowo akiri kabasammukire nti eyo baabayisizza we baalongoosezza naye okwetoloola eggwanga enguudo ezisinga zirimu ebinnya ate nga ssente mutulimba nti muziwaayo bakole enguudo naye be muwa okukola enguudo be baazimbye akamu esaawa we mwayise ku Entebbe Road be baazimba Victoria Mall yes ekyo ekizimbe mwe mwasuze oba eyo conference hall mwe mwateeserezza oba hoteri zonna mwe musula ze ssente z'enguudo mwasuze mu nguudo za Uganda mwasuze mu malwaliro ga Uganda mwalidde malwaliro ga Uganda mwatambulidde malwaliro ga Uganda kubanga era twali bajjukiza n'okubajjukiza temmotoka mwe mutambulidde wallahi zaabadde zizimba eddwaliro ddamba kyokka ng'ate gavumenti yaffe n'emmotoka ez'enjawulo n'ez'abaminisita mu baminisita abamu tebaalina bakutravolinga ku olwo kubanga emmotoka bwe ziba zino n'abagenyi zino n'abagenyi zibateeka ezigenda okubateeka then egende ewa minisita Kasole emugjeyo oba bwe kitaba ekyo nga musazeewo kulirizinga kasente mu mmotoka zino at least mukaliriizingire mu bannansi abalina emmotoka ennungi gavumenti erange nti Yekolera alina gundi nga bw'olaba embaga ya Ssaabasajja Kabaka ekyokulabirako ekyamu olowooza Ssaabasajja Kabaka tewaali ssente zimugulira mu mmotoka mpya naye olw'okuba ayagala Obuganda era ayagaliza Obuganda yafuna ya Besweri yafuna ya mwami kyoyo si Besweri Mulondo mwami kyoyo yavuga Ssaabasajja Kabaka mu mmotoka ye ku mbaga ye nti yafunayo omu ku Baganda zine zaaligenze ku mmotoka waakiriza zikole ebirala mu mirimu gya Buganda lwaki tugule emmotoka endala nga waliwo eriwo era ngene emmotoka gye tuli mugula jasi twagala gikosa ku mbaga ey'olunaku olumu tukozesa eriwo kasita ya lunaku lutya lumu naye kwe n'ogula emmotoka nga zigenda butambuza bagenyi ntenyi bwe zimala ziragewa surprisingly twaligambye nti kale zigenda kutambuza bagenyi naye zigenda kukuumibwa butiribiri ze zinaatambuza n'abanadda mwaka ogujja naye kyannaku nnyo era kya buswavu nti ezimala okukola nga babaawo abakungu abazeekwata abazitunda abantu sekinnomu sinakini nga ne Museveni abawako ezimu ez'okugulirira abamuwakanya yezo ez'okugulirira abakola ki abamuwakanya so kya buswavu nnyo mulwana tweyanza muganda wange Yekolera bannange obudde butuliridde empindi ate muganda wange Yekolera mpozi nga anaagamba nti nja bongerayo naye Yekolera bw'obanga olaba nga akadde kadduka osobola okuŋŋamba nkwongereyo okwo oyinawo omulamu akigwe sikonyeeko ngukooneko waliwo emiramwa gyaffe giringa ng'ebiri ku esatu tuusibule abantu baffe tulinawo omulamwa tubadde wano ne tugenda tugwibwako ekizibu ekyamagero kye twalaba ng'owekitiibwa omukulu akulira ekkanisa emu Bugingo atugamba nti Yesu yamugamba nti kawansi amasasi gakuyiteko naye mwana wattu Bugingo yakomeddewo mu maanyi olwabadde okomawo n'agamba nti gavumenti singa ekwata bano abantu abagenda ne balagira abantu okwekalakaasa basimbe emiti bakole biki nti tewagenda kubanga Uganda eteredde yonna era statement eyo n'agamba n'endiga ze nti mukubire Mukama engalo ez'amaanyi njagala kubuuza Yekolera ndaba nnyo abantu nga mukaayana lwaki Bugingo ayogerera gavumenti naye njagala kubuuza Yekolera mugamba mwagala demokrasiya era mugamba nti buli omu alina okuwa endowooza ye ngamba abaagala enkyukakyuka lwaki Bugingo buli lwavaayo okugamba nti gavumenti yeeno ekoze era mugikubire mu ngalo era ekoze bulungi nnyo bakwate abo abantu abeekalakaasa ate mugamba nti lwaki musajja wa Katonda ate ayingirira ebyobufuzi
Badde njagala onyonyola ensonga eyo mu ntegeerayo ne bannayuganda abali kuno bagiwulire bulungi ensonga za bugingo ze yayogedde. Omanyi bangi aba confusing ebintu bibiri. Yes sir. Obujegga n'endowooza. Yes sir. Kati gwe kamngambe ffe waffe mu Buganda bwe tubeera ku mufu buli aliwo aba akaaba aba yennyamidde then nga gojja omugenzi oyo gwe mulaba abadde asusse okwegadanga ku baka abasajja kyova olaba yafudde siriimu yafudde n'enviiri zimukutuse kakati yo teba ndowooza okusinziira ku society w'oba oli oba ekigenda mu maaso ekiri awo w'oba oli w'okyogeredde obubeera buki bujega. Kati waliwo enjawulo wakati w'endowooza n'obujega. Abantu bangi abeerimbika mu bujega ne bagituuma endowooza naye ne Yesu n'asobola okugamba nti gwa wansi amasasi gazza agadduka sipiidi naye nga Yesu oyo tasobola kuzimba kkanisa bantu gye basonze naye nno taba mwangu. Omukulu yagambye muve ku Pentagon mugira mugireka. Tebitukwatako nnyo ebya Pentagon. Tebitukwatako nnyo. Tebitukwatako nnyo naye Mukama yagamba nti mazima akeerewa bulimba n'akeera. Naye oluvannyuma olw'okuba mazima abakumulamwa awaguza n'asaanyawo bulimba. Oyo bulijjo ayogerera bannabbi ab'obulimba bannabbi abatunda Yesu kakande si mulokole kakande Yesu atunda mutunde. Ffe wano tetutunda Yesu wa bwereere naye kakande atunda Yesu yatulaze ensonga lwaki atunda Yesu. Ati sayinawo kyalagawo kyokka ate gwe agamba nti totunda Yesu obbira mu lukujjukujju omanyi. Waliwo kye tuyita layisa agula buwanana. Yes sir. Senga olisanga ekivvulu nga bagambye kya bwereere toyingira. Wangi senga osanga ekivvulu ne bagga kya bwereere toyingira. Jjojjo sanga bajjebbireza jjojjo sanga ab'omu kabira jjojjo sanga abali b'amayirungi jjojjo sanga abaaki jjojjo sanga abantu ab'enjawulo bakwate mu nsawo. Onzike ng'ate wasasudde kingi okusinga eyali sasudde omulyango ku Serena ogenda olaba Shell corporate. Yes sir. Weegenderezanga nnyo ekintu kye bagga nti kya bwereere kubanga ate kyo bw'okiyingiramu bakubbira munda ate nga tolina gy'owaaba kubanga wali tebaateekawo kapande nti wano waakusasula bagga Yesu tasasulwa. Kakati kiri ekikubbibwa munda sometimes n'ensi tekimanya. Wano kakande waggambira nti leetayo $50,000 weetwalire ekyamagero naye oluvannyuma n'akugamba nti ekyamagero $50,000 gye waleeta okufuna ekyamagero gye gisimbye ekkanisa. Kale gwe bw'oba tofunye ekyamagero kiyinza okuba ekyamagero tekyali kyagenda ku ggwe naye ng'ekyamagero kyali kyakuweesa Mukama kitiibwa nga bazimba ennyumba ye era ezimbiddwa. Yesebo. Then gwe n'oŋŋamba totunda Yesu ku mulyango naye munda n'olyoka ombuulira ebigambo ebintiisa bayita waliwo omusango tuyita obtaining money via false pretense. Okutwala sente mu lukujjukujju mba ndaakayingira munda wadde omulyango sisasudde naye gwe n'obeeraawo n'oddayo waka n'akakakadde ng'ennyumba ya Mukama teriyo nga Mukama enkuba emukuba. Bannange mu ggulu wala Bayibuli egamba mu Matayo bweti tewali alituuka mu bwakabaka bwe senga omusumba aligamba muleete ssente ne mugaana. Mugawo waayi twalo guno gwe mbadde nsigazzaamu abaana bananywa obuugi. Yesebo. Naye ng'akubbye nnyo talina kyakoze. Kyokka kakande gwagamba nti akubba kakande akusaba weesiimidde. Ayagala ekyamagero ffenna bye tukolerera liiti 5 kinoni osiima naye ate oba ojja okunyiiga olw'okuba olaba tofunye ekyamagero n'akulaba kkanisa nti nze kiki ekyamagero kye nnali njogerako kwali kuzimba nnyumba ya Mukama ani mufere kwabo ababi owa Pentagon. Bene
sekendi zibiri bakankuba amasasi obuuza Pentagoni oba abazaala omusajja mukambwe ku Pentagoni yekolera katuwunzike na kino muganda wange tugende tusiibula abantu muganda wange yekolera muganda wange yekolera njagala okuyozaayoza ekibiina kya National Unity Platform olw'okufuna omukulembeze omupya leader of opposition Joel Ssenyonyi njagala nga gwe omuwagizi w'enkyukakyuka era n'omuwagizi w'ekibiina kya National Unity Platform enkyukakyuka ezaakolebwa mu kibiina waziraba otya nga gwe wazisanga otya eri bannayuganda naddala abaluubirirwa okufuna enkyukakyuka tutandikirawo deni tufunzefunze n'ebibadde mu saga eyo kubanga twawulira ebigambo bingi nnyo bantu bangi baayogera abamu bagamba te of course amawulire tegaakuba naye baga nti waliwo abaavaayo nga si bamativu abamu ne bagamba nti lwaki basuula bali eri abalina experience Joel talina experience tajja kusobola ensonga eyo gyogerako ki muganda wange y'ekibiina kya National Unity Platform kubanga yakyusizza omukulembeze akulira oludda oluwabula gavumenti ate nga mwana muto twawulidde ebigambo bingi nnyo okyogerako ki ekyo muganda wange abazungu nno wano batusingira esebo nti Ferguson ajjawo Vanestroy abadde akakyanga obulungi na sportinga Ronaldo w'emyaka 17 n'amugamba mu kifo kya Vanestroy ate ne wesanga nga Ronaldo akoze wonders n'okusinga Vanestroy yakola. Esebo it's not about the experience, it's all about where are you going to get that experience. Kubanga n'empuuga teyagiyonka wekitiibwa mpuuga experience yo teyagiyonka mu mabeere ga maama we naye ayina we yagijja nga amaze kuweebwa mukisa so tuwa abantu omukisa okwolesa experience yaabwe ate tosobola kumanya kikino atunda nga tosoose kireeta ku katale. Esebo mbadde nsaba muganda wange yeekolera ku lw'ensonga eyo okujjako ng'olina ky'owa bannayuganda naye oba nga tewali badde nsaba obasiibule tubasiibule programu eno manyi baga nti ebiwooma biggwa byokya batulinde ku time eddako ate obajjukize nti eno programu ebeerawo buli lwa mukaaga ekirala ebeera sponsored by oyo yenna abaajagadde okugiteekamu ekintu ekitambula. Abalabi baffe abalungi yeekolera itongwa geegange mbadde musanyufu nnyo n'okutuulako ku katebe kanaka omulundi omulala Navazi nkulaba ssebo oli muzimu nabo otherwise kakubire nti otuuse bulungi kuba mbadde sikusuubira kubanga otuuse ku lugendo gy'obadde olaga naye nga mwebala okubeerako mwebala okulaba mwebala okuwuliriza pozi kano njagala kagamba abantu mwenna abawulira nga baagala okuyombako nange bendaba abajjayo emiggo abayambala amaliba g'ente abakola biki n'ekigendererwa yeekolera kino masaba kino gundi kino anze oba wasuba okuyombako nange ng'okyali wakabi byakusuba. Yesebo bw'oba wasuba okuyombako nange ng'okyalina views byakusuba. Yesebo ate n'ekirala nze nina enjawulo. Yesebo njawula aboogezi n'aboogera. Yesebo si buli ayogera nti mwogezi kuba n'omwana omuto asobola okwogera naye tekitegeeza nti ayogera sense. Yesebo omwogezi oyo ayogera ensonga kaakati aboogera mujja kunoonyayo bannammwe bwe mwogera mukole bato oba bw'olaba ayogera nga temukkiriziganya naye then mukole bato naye bato y'omwogezi kwayogera tebeera feya. Yesebo ate n'ekirala njagala okukibategeezaako mwogera ngera bwe mbagaye nti temuli boogezi bw'ojjanga ng'onvuma by the way bangi banvumye tosuubira nti ngenda kukwanikulira mu ggwe bw'osuubira nkwanikule ofune views ng'omaze okunnyanikula awo nasukkawo dda kubanga ne vidiyo gye nakola siina muntu gwe nayogera specific nti gundi wabula yawulira nga ye asobola bulungi okwambala engatto ezo n'azambala ze ndi wakabize ewammwe mu kika kubanga ne mu kika ky'abaavu waliyo abagagga baayo oli wakabi ewammwe mu kika si kuyitongwa kubanga nzikakkanya abeeyita abawaggulu
nga bakubisa reasoning capacity olw'entegeera yaabwe entono ne mbalaga nti muli baaje gwani era kinnuma nnyo okutta obudde bwange nga njogera ate ku bantu ab'entegeera nga ye oba nga bo ab'omunguuba oshegeera naye ate n'otaba n'ennya oba ate oluusi bancocca kuva mabega nga baagala mbaweemu mbawaddemu you have made it in life mugende musale enkoko mugende mukube eŋŋoma mugende mukole ebikujjuko mugende mujaguze mwebaze lubaale mwebaze emisambwa mwebaze emizimu ti omusajja amaze n'atwogerako yekolera sibula abantu tuve wano programu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu abakristu omukama abeere nammwe naawe abeere naawe kale munzikirize ebiwooma bigwa byokya eyo ye programu yaffe palamenti y'abantu era nga palamenti y'abantu egguddwawo mu butongole olwaleero tubadde tumaze ebbanga nga yekolera bw'abategeezezza njagala okubeebaza mwenna ababaddeko nga mutulaba live omanyi yekolera oyo muyigirako ebintu bingi abantu badde babuuza nti lwaki saanukula bantu banziramu njagala kubabuulirayo akantu kamu nze gwolaba nalwana ku